Honorable Dr. Ruth Nankabirwa Sentamu, a Minister wa Energy and Mineral Development, oba akulira Ministry eya Energy and Mineral Development olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 Maayo mwaka ogwa 2026 afulumiza ekiwandiiko ekibadde kikakasa okugobwa kwabadde akulira Uedcl oba ekitongole ekitwala amasannyalaze mu ggwanga. Ojja kujjukira Uedcl oba Uganda Electricity Distribution Company Limited ye yadda mu kifo kya umeme, wabula kibadde kyogerwa enkya n'eggulo nti okuva we yatwala okubanga yetwala amasannyalaze mu ggwanga ebintu bibadde byayonooneka bwonoonesi era nga kitegeezebwa nti loss eziwerera ddala zibadde zigenda maaso n'okubanga zikolebwa nga kwotadde ne bannayuganda okubanga bakaabatwaha ng'entulege, abamu nga bagamba nti enzikiza esuse ate n'ebirala bingi. Minisita bw'abadde ng'akola okugobwa okw'abakulu bengenda okubanga nkunnyonnyolako mu maaso, asoose kuwandika n'agamba Uganda's power supply remains stable and secure. However, to address emerging governance and accountability issues at Uganda Electricity Distribution Company Limited Uedcl and strengthen oversight, the Government of Uganda and the Ministry of Energy and Mineral Development have undertaken targeted measures to safeguard service delivery and operational efficiency. Nja kubanga awo nsooka nzirawo. Abakulu boolaba ku screen eddakiika eno, mukwano gwange kwe kuli omukyala abadde chairperson Lydia Ocheng Obo oyo agobeddwa. Ate omukulu omulala gwolaba ye Paul Mwesigwa yabadde akolanga managing director owa Uedcl, ye bamusindise ku liivu eya force oba bamugambe nti sokodde ebbali. Okusinziira ku minisita agamba nti ekikozesezza kino okubeera nga bagoba abadde omukulu wa Uedcl eyadda mu kifo kya umeme, ekimugobesezza okusookera ddala basuse ne bagamba nti mubeere bakkakkamu bannayuganda, amasannyalaze gagenda kusigala nga gali stable, tegagenda kutaataagana era gagenda kubanga gabatuukako, wabula babadde balina okubeera nga bagoba abakulu bano ababiri, omu ne bamuteeka ebbali ate omulala ne bamugobera ddala olw'ensonga z'okubeera nti wabaddewo okwemulugunya kwa accountability, embalirira, n'okubeera nti ebintu ebimu bibadde tebitambula nga bwe birina kubanga bitambula. Kati nno oyo gwolaba ku screen ye minisita asazeewo oba afulumiza ekiwandiiko. Mukadde ke kamu bakakasizza nti bawadde chairperson ow'ekiseera era aweereddwa obuyinza ye Miss Stella Mary Biwaga Chengitho, yaweereddwa okubeera nti kati atwala Uedcl okumala akaseera, ate nga bwe banaateekateeka ani anaaweebwa obukulembeze bwa Uedcl omutuufu oba ajjudde. Kigambibwa nti okuva Uedcl bwebadde yatwala obuyinza bw'amasannyalaze g'eggwanga lino, kigambibwa nti wabaddewo losses ezibadde zituukira ddala mu bitundu 19 ku buli 100, era nti obuwanana n'obuwanana bw'ensimbi bubadde bugenda maaso n'okubanga bufiirizibwa mu layini eyo, ekyaleetedde okubeera nga bagamba nti atwala Uedcl kabasooke bamukwate ku nkoona, ate managing director Paul Mwesigwa ne bamugamba agende ku liivu naye nga liivu ya force. Kati nno bwe tuba nga tuvuddekoko awo ku screen, omukulu gwolaba ye mukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni. Ono nno avuddeyo n'ayongera okubanga akinoganya era n'akisimbako essiira ekyokubeera nti NSSF omanje buvuddeko President Yoweri Kaguta Museveni we yali akyaddeko wali e Kenya wano ku muliraano. Yagamba nti NSSF erina engeri gyekozesa obubi ensimbi oba essente weziteeka teziteeka wantu watuufu. Mweyagambira n'okugamba nti etera okubanga eziwola gavumenti, ate gavumenti ensimbi zino negenda maaso n'okubanga ezirya. Kati no President Yoweri Kaguta Museveni we yabadde nga ali wali ku mukolo gw'okukuza olunaku
lw'abakozi mu ggwanga yavuddeyo n'agamba nti NSSF eno kyandisaanidde netandika okubeera nga ensimbi teziteeka mu bintu bitagasa wabula n'agamba nti kyandigwanidde ensimbi at least NSSF netandika okuba nga ezimba enguudo ezo bannayuganda okuziyitako ne bazisasulira oba abangi kyemumanyi nga road toll. N'agamba nti awo osanga ensimbi za NSSF zeekuŋŋaanya zinaaba zivaamu omulamwa. Sooka owulirizeeko wano omukulembeze w'eggwanga. Aba NSSF bebe kitaavu kya ssente kizitereke ssente z'abakozi. Abasajja abo bagagga balina ssente nnyingi. Those people are endowed with a lot of money. Naye baziteeka mu bintu ebitazaala. But they are investing it in non-profitable investments. Bonds za government simanyi biki. Things like bonds, okugula emigabo, ebintu bwe bityo. Ya government. Eza government, emigabo gya government. Kulwaki sente temukola nga toll roads. You should invest that money. Toll roads. Toll roads. Road nguudo gyemujamu. Oluguudo lw'osobola okusoloozaako nga bwe tulaba Entebbe Express. Owned by NSSF. Oluguudo olwo nga bannannyini kitavu kya ssente be bannannyini lwo kitegeeza muba musolooza buli mmotoka eyitako. Kati ffe gavumenti eyinza kugenda mu maaso ekola enguudo zaayo nga eno gy'empiseemu y'abakunja. The government will now embark on making roads like this one which brought him here. But the Bagaga who don't have time to waste bagenda kozesa esente enguudo yamwe ey'okusolooza ssente. But the bourgeoisies can use the other road where they have to pay. Tubadde tugezako okuzimba enguudo ey'okusolooza ssente okuva Kampala okugenda Jinja okuba n'ebbanga ddene tukozesa abeeno naye mwandisobodde okukitunulamu aba NSSF. Gambo bya President Yoweri Kaguta Museveni. Wabula President Museveni we yayogedde bino bannayuganda bangi naddala abo abaterekebwa ensimbi zaabwe banga bagibwako ensimbi eyo gye bakolera ne ziteekebwa mu NSSF. Batandise okugamba nti ekyokuzimba enguudo kyo kyandibadde kirungi gye kiri. Wabula ate waliwo ensonga y'okubeera nti emisolo bannayuganda gibagibwako wabula nga gino gibagibwako era kukola bintu ng'enguudo. Kati abatereka ensimbi mu NSSF ne bagamba kati ate ssente zaffe eziteekebwa mu NSSF we zitandika tozimbibwamu enguudo ng'ate akasente kaffe nga twasasula dde emisolo okubeera nga gizimba enguudo ate ekyo kyo kibeera kitya. Ate era mukadde ke kamu ne bagattako n'ensonga nti kati ate enguudo we zinaazimbibwa ne zibeera nga ate tuzisasulira okuziyitako ng'ate ensimbi ezazizimba zaava mu zaffe eza NSSF ate ako kabeera katya. Kati no awo nga tuvuddewo still President Yoweri Kaguta Museveni ku mukolo gwe gumu yavuddeyo n'agamba nti Uganda erina ettaka eriwerera ddala yiika miliyoni 4 era n'agamba nti singa just tukwatako miliyoni 7 zokka ezayiika ne tuzikozesa mu butuufu nga bwe zirina okubeera nga zikola osanga Uganda tusobola n'okuba nga tufuna emirimu egiwerera ddala obukadde 100 ng'ate bannayuganda tebawera bukadde obwo. Uganda erina yiikazi 40 ezosobola okulimiramu n'okulundiramu. Kati nakibalamu nti singa tukozesako yiikazi miliyoni 7 gokka si zonna 40 singa tukozesako ekazi miliyoni 7 ku gali 40 nga Nyakana bwakola oba ebirala ebifaanagana ebya Nyakana ikazi ezo miliyoni 7 zigenda okukozesa abantu miliyoni 15 kitegeeza tugenda kukola emirimu egisinga obungi bw'abantu mu Uganda yonna. Wano no President Yoweri Kaguta Museveni yagasseeko nti
Uganda obuzibu bwe tulina si mirimu. Yagambye nti tetulina bbula lya mirimu. Just obuzibu bwe tulina bwe bw'okubeera nti bannayuganda just bo bebafu otulo balina tungi. N'olwekyo ekyetaagisa wano kwe kuzukuka abantu bave mu tulo muwulirize okuwabula. The problem is not job, the problem is being asleep. People are asleep. Eliona Jemvude, Toraba, I don't see serious farming. No, President Yoweri Kaguta Museveni we yagerageranyiza Uganda ku nsi endala ezikulakulanye nga Japan. N'agamba nti go ensinga ezo wozitunula size nnene nnyo ekiri awo. Wabula ate bo basobodde okuba nga bakulaakulana. Olw'ensonga osanga bo bazuukufu. Ate nti Uganda yo kyebakirako kye ky'okubeera nti ffe tulina n'ebyobulimi ebirungi ddala ebitambula obulungi wabula tetubiwadde just mwaganya. Ugandans need to wake up. Therefore, what we need is really to be serious and stop running around. Where you are going, Japan, yes, they have got surplus jobs, which you do when you go there. But Japan is a small country, it's slightly bigger than Uganda. But with no agriculture, no minerals. I think they only use the ocean, they have some sheep, fish, and maybe the manufacturing. N'okukola ebintu nga bayita mu factories oba mu makolero. And there are 127 million people. Bali emiliyoni 127. And you hear they all have jobs and surplus which you go to do when you go there. Bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni. Kati nno nga tuti awo oba nga tukyali ku side ya President Museveni obwanga katubuleke mu State House wennyini. Gye buvuddeko waliwo amawulire agaali gatambula nga geetooloolera ku Maama Janet Kataha Museveni. Wabula ojja kujjukira nti afande Nalweiso yavaayo n'awa clarity oba nannyonnyola ku bujjuvu bw'ensonga bwonna nga bwe zitambula. Era n'abagamba nti just wali weetaagisa okubeera nti Bannayuganda basigala bakakamu n'okubeera nti tebazunzazunza bigambo here and there. Olunaku olwaleero kye tusinza okubeera nga tutunuulirako wano mukwano gwange ye the First Lady. There is an article here. Katugende maaso okuba nti no tutunuulira ensonga. Mu ggwanga lya Uganda, First Lady okusinziira ku bintu nga bwe bitambula yabeera mukyala wa President w'eggwanga. Wabula ebiseera ebisinga ekyo tekitunuulirwa just kubeera nti mukyala wa President, wabula kisukkawo n'abeera ng'atunuulirwa nga omu ku bantu ababeerera ddala abakulu mu bukulembeze bw'eggwanga nga bwe libeera litambula. Era bw'obanga weetegereza mukwano gwange, First Lady w'eggwanga lino abadde n'ekitiibwa ekyo okumala ebbanga lya myaka 4 era nga kikyagenda maaso n'okuba nga kitambula. Engeri gye kibeera nti yatambulira mu bukulembeze nga bwe buzze butambula. Still bw'obanga weetegereza Maama Janet Kataha Museveni takoma ku kyakubeera ekyo, wabula musomesa, minisita, ate era mukadde ke kamu maama. So yensonga lwaki nti emabegako wali walabanga amawulire gatambula nnyo ebibuuzo biki because olw'ensonga ezo zonna. Kati history oba ebikwata ku the First Lady yazaalibwa 1948.
Ebwonjera Kajara County era yakuzibwa Reverend Father ate era wamu ne Maama. Bano nno kigambibwa nti bamusomesa nnyo ebintu bibiri omwali okusingira ddala okutya Katonda. Nno Maama Janet Kataha Museveni yasoma obusomesa era mu mwaka gwa 1973 wano nno wafumbiriganwa ne president, but not at the time. Ebiseera ebyo yali omukulu akyagenda maaso n'okuba nti alwana okulaba nga obuyinza bw'eggwanga budda mu mikono gya NRA, era mu mwaka gwa 1986 NRA bwekitwala wano nno Maama Janet Kataha Museveni waafuukira the first lady. Kati nno oluvannyuma lw'okuba nti naafuuka first lady teyasigala ku ekyo kyokka awo nno wafoundingira oba wakolera Uedcl oba n'atandikawo ekibiina ekimanyiddwa nga Uedcl oba Uganda Women's Effort to Save Orphans. Wabula kigambibwa nti ebiseera ebyo Sirimu yali atandise okubeera nga asensera abantu. So ekibiina ekyo ki Uedcl we kijjira kyali kyakubanga kikolera ddala omulimu ogw'amaanyi ennyo nnyini ddala olw'ensonga obwamulekwa bwali butandise okubanga bwefuga Uganda okutwaliza awamu. Wano nno yagenda Kalamojja mu biseera nga abantu abasomyeko oyinza okugamba tebasobola kubanga ate bayingira bifo ng'ebyo. N'agenda maaso n'okuba nti atandika embeera y'okuba nga ayamba bamulekwa wano na wali. Mu mwaka gwa 2006 ayingira Parliament ku lwa Ruhama, wabula baagi tebakimanye ekyo. Mu 2009 wafuukira minisita w'ensonga z'e Karamoja era mu 2016 ate n'afuuka minisita ow'ensonga ezikwatagana n'ebyensoma. Kati nno mbadde nkulaga nti obukulu bwa first lady tekikoma kubeera first lady, wabula ayina positions ez'enjawulo z'abadde ateekinze mu ggwanga era zakyagenda maaso n'okuba nti atembeeta here and there. So bw'olaba emabegako awo bingi ebibadde bigenda maaso biki then bankulaga obukulu obwa the first lady at the same time n'ebitiibwa ebirala nga bwe bibadde bitambula. Kati no still nga tuvuddekoko awo olunaku olwaleero mukwano gwange ebifaananyi ebyenjawulo byemaliriza nabyo olunaku olwaleero. Oyo nno ye Oweekitiibwa Katikkiro bw'abadde atuuka olunaku olwaleero ng'enakisa omwezi 2 Maayi. Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde atuuka ku kisaawe ewankulukuku okuggulawo empaka z'ebika ez'omwaka guno. Ojja kujjukira nti olunaku olwaleero mukwano gwange empaka z'omupiira gw'ebigere ogw'ebika ez'Abaganda oba ebika by'Abaganda lwe zibadde zitandika mu butongole. Bazzukulu ba Gabunga ab'Emmamba be baguddewo ne bazzukulu ba Kasujja ab'Engeye. Omupiira ogusoose guguddwawo mukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwagga Mugumbule mu kisaawe ewankulukuku olunaku olwaleero. So nkuteereddeko ebifaananyi ebyenjawulo. Baminisita ba Kabaka okuli Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika, minisita w'amawulire okkunga era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, abaddewo minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo. Abataka abakulu ab'obusolya nabo batuuse olunaku olwaleero mbalabyeko mu kisaawe. In fact wenkoleredde eggulire ndino omupiira ogusembayo gubadde guyina kuba gwa kawungezi ku ssaawa emu nga gwo gubadde guyina kubeera wakati w'abazzukulu ba Muyingo ab'omusu nga babbinkana ne bazzukulu ba Katongole emulema ab'ente. So olunaku olwaleero empaka ez'omupiira ogw'ebigere ogw'ebika by'Abaganda zitandise mu butongole. Omukulu oyo kyemmanyi abakulu benkuteereddeko obanga ogoberera bulungi ensonga za Buganda. Yes, omwogezi side eno ku mukono gwa left
ya so bwe bityo ensonga bwe zitambudde olunaku olwaliro mukwano gwange wangala ayi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.